Bwetwogera kati mwami Yosete Buhabulwa ali mu fiya oluvannyuma kw'ebyo byatuusizzaako His Excellency elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Babu Wine bwe yabadde mu bitundu eby'e Kawempe olunaku lw'ejjo, naye munnange ekyamulese kye kimu kubanga abatemu be byabadde afunye abamu bavuzi ba booda, abamu bakola mirimu gyabwe, abamu bonna be yaggye naye nga balinamu qualities z'obutemu ate bamaze ne bavaayo ne beetondera abo be baakubye. Naye tuyongera obbajjukiza n'obbategeeza nti temugenda tuzannyirako, temugenda kujja mukola ebikolobero, mutulugunye abantu, mukuba abaana baffe, mutte abantu baffe, ate mmale mujje mutugambe nti sorry, naffe olwo tubeere basanyufu nnyo twanirize sorry zammwe. Twongera okujjukiza mwami Museveni awamu ne basajja bo byonna mubikole bati akadde kammwe katuuse okuba nga kaggwayo. Mujja tuuka okunoonya bannayuganda n'okubeetondera ng'ate tewakyali chance. Omanyi basajja mmwe tubagamba nnyo nti mukole ekintu nga mukikola olw'omutima gw'eggwanga n'okwagalako eggwanga, ne mulowooza nti byakusaaga busaazi, ne mulowooza nti bitulo bya justi. Naye twongera obbategeeza n'obbajjukiza Uganda ey'awamu, bannayuganda gye batunuulidde, tulina otutambula okulaba nga tubaako ekyenjawulo kye tutuukako era nga tubaako okwegatta kwe twegasseeko. Ni state of fear kati gyalimu eri ku tertiary stage. Gwe abaana babandiga beetegeka genda kola campaign nosindika basajja bo ne babaasa emitwe, eyo oba mu fear. Atuuse mu stage nga kati buli kimu akitya. Hey, bantu bali mu kalulu by elections bagenda kola campaign nosindika abasajja ne basaleka abaana babandi abatayina bisi abatayina aki ne babakuba ne babaasa emitwe. Tubadde wano ku kitebe ne President Kyagulanyi omugongo gwonna bagukubira babwenfaanana ono omugongo gwonna bagukubira laba yenna bwafaanana tosobola kubiraba naye eriiso balikubye yenna batuyisiza bubi. Kati ka Honorable Prosi kakazi kattu n'okakuba omuggo gwa military kakazi kattu okubawa sayini z'omuntu ali mu fear, hawulira nti takyali mu control bye bakola. Abasajja babeerayo nga balwana entalo naye bw'asindika abantu be abagamba temulumya abaana, temulumya abakadde, temulumya abakazi. Naye omuntu ali mu fear kila kitu yote buli omukuba lwaki buli kimu akitya. Buli kimu akitya, buli kimu alaba nti tebabandi banzija kulaba asibe Bolivia Lutaya abakazi n'atuuka okubeera ng'omukazi amutidde bw'atyo. Nosindika abasajja nti oba kiki oba bakazi oba kiki kuba lwaki you are in fear, oli mu panic, weewulira nti tolini control. Tulabye nnyo abasajja bangi ng'oba abadde alwana n'omukazi kasi najja n'atagula omusajja n'ayimirira bw'ati naga mukazi gwe nno nja kukuba nga tamuddiza lwaki he feels that ayina amaanyi asobola omukola kyonna kyamukoze. Naye the moment wotandika okulaga nti oyagala okweraga eryanyi, oyagala okukakasa nti oyina eryanyi, that is your weakness. Ne bw'oneekwata ku bisubi akaseera kaweddeyo, gavumenti yeeraze wuzi naye amagenda go tetumanyi bwe gagenda kubeera. Ne bw'onaabeera mu fiya, ne bw'onaakozesa eryanyi eryenkana ku bannayuganda buli lunaku, bannayuganda beeyongera kubeera frustrated ate beeyongera kufuna lo. Gwe bino oyinza obikololooze nti oba instilinga mu fiya naye weebuze ku bbanga ly'obikoledde abantu beeyongera kutya oba buli lunaku beeyongerako levo y'okwekyawa. Kati linda nno nga levo y'okwekyawa ejjulidde eddala ng'eri fuulu onompulirira. Gwe n'otuuka okukuba abaana babandi n'obaasa emitwe nga tososodde oba mukazi oba ne bamukiika omuggo, sayini kyeyo. Buli kamu alyoka asindika amagye, n'osindika amagye wano. Amagye galina okukuuma booda n'ogasula mu basiviliani. Basiviliani abalina okubeera controlled by police n'otandika obbasindikamu amagye. Buli kika kya agency eyo na buli kika kya agency eyo sayini eraga ki? Muntu ali mu fear, awulira nti kati sikyali mu control. Wali obaddekaawo ng'obozizza omusango ng'otambula mu kkubo. Bw'oba otambula mu kkubo buli kyolaba okitya, buli akutunuulira
force ebewakana ng'omwogezi w'amagye abewakana, then we can deal with these thugs. We can deal with these thugs. Kubanga olwaleero ne woba odirinze nakyo tewali tteeka ligenda kunenya nti kwa confrontinze wa security force. Kubanga batudiringa na ba thugs, tudiringa na kabinja, tudiringa na militia group. Kana kabinja kaddamulira. Tuwaba akyebuusa nze kino nja kyogera ndi wano Uganda. Oba munankima, oba munaakola ki? N'omulala ajja kubyogera. Ngenda kusupportinga Lumbuye. Era ngenda kubiriza abaana abali ku media kuno. Amaanyi gonna tugateeke ku ddamulira. Nkiwa gugenda obutawera mwezi, ddamulira agenda batakyali ku mulimu. Wano we tukutte wengedde. Olwaleero ddamulira mwamulabye. Yagenze n'ayita family n'eyita meeting ku kyalo. Naye bonna babadde ku kyalo tekuli n'omu mutuuze. Nisho ne bagenze ne batuula ne chairman n'avaayo akakasa abantu nti abatuuze be bayisa olukiiko. Njagala weebuuze lwaki family ya ddamulira yatuuse okutuuka ku bunkenke obwenkana butyo. Golowooza abaana be bawamba be babuzawo tebalina family zaabwe. Okibi kinakugamba nti bano abantu they are not immune to what they do to us. Bye batukola okaabya family zaffe amaziga naffe tusobola bibakolako ate naffe tetugenze ne tuwamba family zaabwe wabula kuteeka family zaabwe mu lujjudde. Olwaleero ddamulira yatuuse ku extent ekwata abamu ku bavubuka abo abayaayi n'abatwala ekamooca mubamukoledde birthday. Kyokka mu kumukolera birthday agamba nti atwala ekyokwerinda okwa crime intelligence. Ati ababadde bamubugirira babadde bambadde t-shirt za yellow za NRM. Olabye olw'okupapa ayagala ogezaako kakasa nti bino ebimwogerwako Fred Kajubi Lumbuye kusiga bukyayi naye olwedde abantu ye bamwagala naye nga tebamwagala. Kyokka mu kwogala okukakasa abantu nti bamwagala ate weyalagidde partisan. We are going the partisan. Oyinza otya okubeera nga gwe chief wa crime intelligence naye ate nga gwolaga oli kada wa NRM. Werinda abeewakana nga Uganda Police Force ebeewakana ng'omwogezi w'amagye abeewakana, then we can deal with these thugs. We can deal with these thugs. Kubanga olwaleero ne woba odirinze nakyo tewali tteeka ligenda kunenya nti kwa confrontinze wa security force. Kubanga batudiringa na ba thugs, tudiringa na kabinja, tudiringa na militia group. Kana kabinja kaddamulira. Tuwaba akyebuusa nze kino nja kyogera ndi wano Uganda. Oba munankima, oba munaakola ki? N'omulala ajja kubyogera. Ngenda kusupportinga Lumbuye. Era ngenda kubiriza abaana abali ku media kuno. Amaanyi gonna tugateeke ku ddamulira. Nkiwa gugenda obutawera mwezi, ddamulira agenda batakyali ku mulimu. Wano we tukutte wengedde. Olwaleero ddamulira mwamulabye. Yagenze n'ayita family n'eyita meeting ku kyalo. Naye bonna babadde ku kyalo tekuli n'omu mutuuze. Nisho ne bagenze ne batuula ne chairman n'avaayo akakasa abantu nti abatuuze be bayisa olukiiko. Njagala weebuuze lwaki family ya ddamulira yatuuse okutuuka ku bunkenke obwenkana butyo. Golowooza abaana be bawamba be babuzawo tebalina family zaabwe. Okibi kinakugamba nti bano abantu they are not immune to what they do to us. Bye batukola okaabya family zaffe amaziga
naffe tusobola bibakolako ate nga ffe tetugenze ne tuwamba famire zaabwe wabula kuteeka famire zaabwe mu lujjudde olwaliro Damulira yatuuse ku extent ekwata abamu ku bavubuka abo abayaayi n'abatwala ekamooca mubamukoledde birthday kyokka mu kumukolera birthday agamba nti atwala ekyokwerinda okwa crime intelligence ati ababadde bamubujirira babadde bambadde t-shirt za yero za NRM olabye olw'okupapa ayagala ogezaako kakasa nti bino ebimwogerwako Fred Kajubirumbuye kusiga bukyayi naye olwedde abantu ye bamwagala naye nga tebamwagala kyokka mutwe okagala okukakasa abantu nti bamwagala ate weyalagidde partisan weyagoyingidde partisan oyinza otya okubeera nga gwe chief wa crime intelligence naye ate nga gwolago Bebe baganda bange ebyomukulu Damulira agenda mu maaso n'okuwamba n'okutulugunya abaana baffe aba National Unity Platform era ng'agamba nti agenda faafaagana nabo netwebuuza lwaki abakulu bano bagenda mu maaso n'okutulugunya ababavuganya bw'abatwawula tebaagala byakalulu bali ready okukazza ku bbali bo ne babeerawo forever paka Katonda waali bayita kyaliwo nga n'abasinga gwe bamazizaayo gwe mudongo gwe mwana owulira mututeekako embeereza ekisiru otuleetamu obusajja mbu bwajja ati mu bukuumaddembe bubbi mwana busuma owulira omuntu nga nkute nanteeka wansi ontaddeko empinguzo ku mikono ontaddeko ez'okubigere onyambula mu bantu mwana engato obanga wabadde zoyagala lwaki kiwangambye n'enzikuwa gwe bombo yuti owulira ne basajja mwana tugenda tutuuka kussa mwana eribakwata mu bulago nze mbabuulira kuba eyo yunifoomu tetugimanye eyajja ati amagye gabeeganye bulungi ne poliisi basajja mwe mugenda tubuulira department gye mukolera owulira mwami Museveni obanga weegaana jja ati tisika kundiko owulira bulungi lwaki temuvaayo ne mubakwata kubanga mwe gavumenti eriko gye muga nti mwe gavumenti efuga lwaki temuvaayo ne mukwata jja ati ne operatingira mu bantu ekuba abantu amasasi bamenya abantu owulira bulungi batutuusako obuvune mukanula maaso mbw ate mubeegaana mu tetubamanyi boyi wange ogenda kujja ebyekidongo mbonkwata bya kidongo ze bampita zoganya owulira nze bampita zoganya nafiirwa abazadde boyi nze nkuze ndi ghetto youth nkulidde ku bbala manye embeera y'ebbala yonna sina kye neeguya owulira ne bwe mba nfudde kati boyi naye ngenda kufa nga nkola kituufu mmwe bamazi mwana badongo bano batuuka ekiseera ne bazikujjako gwe mwana omudongo akusibye empingu ku bigere akusibye emikono akufuuyira pepa sprat akwata mu nsawo muli babbi oba muli basirikale mwe bidongo mmwe boyi tugenda tandika bya ddala ogenda kunkuba waya nkugwe mu bulago nkukyuse ogenda kunkuba waya nkugwe mu bulago nkukyuse nawe abeewo bakaabeko mutukabize ebbanga ddene mwana baganda baffe mubamalidde mubakomera mubamalidde mu ntaana mwe badongo mmwe naye namwe mugenda mmalayo namwe mugenda mmalayo tayimu egenda tuuka bakalayo yaseemu nze kimanyi mwana Dani yange ninze kuba sigenda abeera ku nsi nga nfudu ngenda tuuka ekiseera nfe nveewo enezisi ya jjajja wange nemwe badongo mwe mwabalooza mugenda tweetinga abantu nga we mwagala boy time egenda tuuka nammwe fujo libakolebweko ate nga kasane bana babaganda bamwe n'ababalinako oluganda ne bagenda funa ddembe mu ggwanga lino boy bigenda tuuka ekiseera nammwe tubasosole ebyaddala badongo mmwe mweyita ki mwana NUP eri registered mwana mu kakiiko k'electoral commission fully registered ng'ekibiina ky'ebyobufuzi tuleeta bakandidate owulira bulungi era ne baleeta n'empapula zaabwe mu SC ne muba qualifying ne muba verifying era ne mubakkiriza ne mubawa ne road map bagende bakampaining banoonye obuwagizi bwabwe abantu babawagire babalonde kyokka te bwe tujja ku ground mwana badongo mutandika otukola ebyekisiru mwe mulowooza mulya mmere ki owulira jati tewuliriza poliisi tewuliriza magye terina gwegondera nze mbadde kusinya olunaku lwaleero owulira DPC simanyi bamuyitaani owulira atwala kawempe agambye abasajja bo nga balinye waggulu ku motoka y'omusajja bayayasize motoka y'omusajja munda mu motoka bakubyemu tiyagasi mulimu abaana bato mulimu abakazi owulira bulungi mwana mbeera kimwe basajja mwe gye mulina mwe mulowooza nti mwe mulina emitima emikyafu ennyo
boy tuine emitima emichafu ne twagala kukola kituufu ne time we natuuka nga byakola bichamu era tujja bikola nabyo kuba tubisobola